Akabenje kano kazingidde mu mmotoka 3 omubadde entono 2 ne taxi. Kano kaguddewo ku ssaawa 12 ez'okumakya. Akabenje kagudde ku luguudo oyitibwa mayiro 5 ku luguudo oluva e Mbale okudde Tirinyi. Embeera eno etaataganyiza entambula y'okumakya era ng'abantu beesombodde okujja okuyambako ababadde bafunye obuzibu. Abantu Mukaaga be bafiiridde mu kabenje kano. Ekividdeko akabenje kano tekinnategeerekeka bulungi naye ng'abadde okumpi bagamba kivudde ku kuvuga ndiima. Mmotoka zino mubadde n'eya taxi zeesoloozezza mu mwala guno oguli okumpi awo. Ababaddewo baliko bye boogedde. Agazi niki luguudo londona nalumala ku mali nono namwawukira alaba banje ataase niki abantu nenge tali kufaayo nenge mpija ali ku pitiriri obubeeyo oba babulooka bana bavuga emotoka banuusi ompenja baali niye abasingira okuleeta obuzibu no accident. Kitegerekese ng'abavuzi b'emmotoka zino 2 eziteeberezebwa okuviirako obuzibu bwe badduse nga poliisi mu kaseera kano eri mu Bbawenja. Poliisi ezze erabula abavuzi b'ebidduka okubeera abeegendereza ennyo okwewala okukola obubenje. Akabenje kano kabaddemu emmotoka 3, emmotoka namba UAT Renda 95A Rawum n'emmotoka UBH 437K taxi n'emmotoka endala UBJ 676 W taxi. Ekividdeko akabenje kano okugwawo kiteeberezebwa nti driver wa UBJ 676 abadde avuga ndiima. Badriver ba taxi bombi tubanoonya omuyigo kweguli okuzuulawo we bali kubanga bamaze ne badduka nga akabenje kaguddewo. Sabbiti ewedde poliisi yategeeza ng'abantu bangi bwe bafiira mu bubenje. Abantu abakosebwa mu bubenje buno bali 111 nga ku bano 111 23 bafudde, 88 ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi mu nnaku ez'ebbiri ezabaddeko idi n'olunaku lw'abakozi.